abawe musera byalo okubategeeza nti Honorable Muhammad Segirinya akubye ku matu era saawa yonna tugenda kuba bataka mu ggwanga Uganda okwongera okubaweereza nga bwe yali aweereza bulijjo. People power, our power. Ogenda maaso n'okubeera nga weetegereza akatambi ako kengenzi maaso n'okubeera nga nkakuplayingira omubaka Muhammad Segirinya agenze maaso n'okubeera nga akuba ku matu era wenjogerera agenze no maaso n'okubeera nga asindika obubaka obwa Idi jukira enkya lunaku lwa Idi asindisa obubaka eri abayisiraamu bonna abalonzi be abakawempe North n'abaweereza obubaka era n'atutegeeza nti akomawo e Uganda mugenda beera nga mumulabako essaawa yonna. Mawulire genyinza okugamba agasanyusa nti Muhammad Segirinya Honorable agenze maaso n'okubeera nga akuba ku matu mwana tu ne bagenda mu maaso n'okubeera nga bamugamba nti ebyeddwaliro agenda maaso n'okubeera nga obivaako ogende maaso n'okubeera nga ofuna obujjanjabi nga bukusanga awo woli. Kakati nno musajja mukulu wuuno agenze maaso n'okubeera nga agulawo olutalo ku Sendi okusinziira ku byayogedde ku KFC wali eri ku makya ku Kasuku live Sendi ajjukira nti omu ku abo bannamawulire abali prominent abaludde mu kintu kino. Kakati Godfather agenze maaso n'okubeera nga amwambalira ate wuuno agenze maaso n'okubeera nga yeewaana era nga ye alaga nga bwe yagenda maaso n'okubeera nga aloga obanga agenda maaso n'okubeera nga akola atya agenda maaso n'okubeera nga afunya musajja mukulu amakiddwa nga Ibrahim Mukasa. Ekigambo okufunya oyinza ogamba okumusiranya wuno yeewanye okubeera nga ye yasiranya musajja mukulu amakiddwa nga Ibrahim Mukasa n'amaliriza nga ali mu ggwanga lya Amerika. Bibino n'ebirala ebizuuse ku Ibrahim Mukasa byonna mbikuleetedde wabula kansooke nkwe obubaka bwa Muhammad Segirinya naye njagala okujjukiza nti vidiyo eno n'obwombeefu bw'ekika ekyawaggulu nkusaba soko gimpereka like etambulire ddala etuuke nawe wewandiyagadde ogenda maaso n'okubeera nga oyo yenna agiraba mu ngeri emu. Sheikh Ashraf Dembe musomi w'edduwa gwe nkugamba yekka gwe alina ebizibu ebyenjawulo baba bakolimira byonna bijja kugwa omukubire ku simu esembeyo 11 ku screen ate era nawe yagala olanga naffe esimu yaffe esembeyo 57 ku screen yawo yajja genda maaso n'okubeera nga bakwata ku nsonga zo bulungi nnyo nnyini ddala. Kansooke nkwe Honorable Segirinya obubaka bwa Idi bwasindise ate. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nze Mr. Kawempe era nga nze omuyambi w'omubaka Muhammad Segirinya. Olunaku olwaleero ndi mu ddwaliro lya Aga Khan Nairobi Kenya wano wenyini wensinzidde okubeera nti mbabuuzaako ne muganda wange mukama wange Honorable Muhammad Segirinya. Nga mukimanyi nti olunaku olw'enkya lwa Idi, it's a Idi day, twagala okusinziira wano kubaagaliza basiraamu mwenna mu ggwanga lyonna naye specifically basiraamu baffe ab'e Kawempe North abantu baffe abeesiimye abatusindika mu paalamenti y'e11 nga tubaagaliza olunaku olwo olw'essanyu olw'emirembe era Allah akkirize edduwa zammwe akkirize saddaaka zammwe olwo olunaku abawe musera. Njagala okubategeeza nti Honorable Muhammad Segirinya akubye ku matu era saawa yonna tugenda kuba bataka mu ggwanga Uganda okwongera okubaweereza nga bwe yali aweereza bulijjo. People power, our power. Kakati ye musajja mukulu Godfather wuno agenze maaso n'okubeera nga agula olutalo ku musajja mukulu amanyikiddwa nga Eddie Sendi uno Wakasuku live oba Vibe Life Yugi oyo nno amuguddeko olutalo. Jjukira banene nno bonna ne Kasuku baali wali eri ku Dembe FM. Kakati saawa eno babadde ku Talk and Talk show yaabwe ebeerayo buli lwa Saturday wali Kasuku live. Mugenzi maaso n'okubeera nga amwambalira n'amugamba lekera okusula business y'abanno n'ebirala bingi byayogedde kambi kuwe obigene maaso n'okubeera nga obiraba. KFC Oasis Mall muli babbi mwanzibye sikimenyambo sikijjaawo abakozi ba KFC Oasis Mall era abantu mwenna mbakubiriza togenda ku KFC Oasis Mall babbi. Details ngenda kuziwa mu maaso awo banzibye. Details tuwere ddala kati wano tutandise. Nagenda ku KFC Oasis Mall. Mbalamusizza mulimu naye ddala lino tuyite Dembe lingi, Dembe lyerisusse lingi. Ono yani ye Jenkins
ye yani mayi bali babiri bali za size eno sibaawula mbalabanga nnusu z'ebitaano toyina ngeri gy'ozaawulamu naye ddala mugundi muganda wange ojjawo obuvunaanyizibwa n'obuvumu obudda ku bizinesi y'omuntu n'ogikuba n'okowoola n'abantu mbu tebagendayo nti aba baakubye ddala baakubbyewaawo omukozi bw'aba akugambye nti sente sinnaziraba gwe ng'olina message eraga nti sente kubanga toyina delivery report message zijja bbiri waliwo eyo eya senti ne delivery report nti zituuse tennajja kalo lyagamba tuulaawo kuba ayina obuzibu bwe zibula yagenda ozisasula bamusasula mutwalo oba gumu kitundu osasudde baketi 10 oba 12 oba 15 bemmeka bagenda zimutema omwezi mulamba zigweyo ddi naye n'ogenda nodda ku bizinesi y'omu n'okuba wali okoze ku bizinesi bulaazi omanyi kye bayita bizinesi bale tubeere bantu abalabira ewala bizinesi stressinga abantu bw'oba tomatidde na mukozi noonya management weeri noonya boosi waali yogera naye naye tumanyi na boosi wagyali oba ali mu kuyiriba renti oba ali mu kuyiribaza abakozi ng'agenda awulira bino oyinza okwagala bakuyite naye ng'ate ye tayita ng'enkola ndala banange wano abantu abakoze amannya ku media abantu balaba okutunkana mwe mu kooti bafiirwa kinene bayiiya nkola ndala ebyayisima bw'atyo Ibula Mukasa bwe yanemerako wano nammerako Ibula nankola buli kimu kati nno wano si wakomye agenze maaso n'okubeera nga musajja mukulu ono ategeeza nga bwe yagenda maaso n'okubeera nga aziranya Ibrahim Mukasa olw'okuba nti yagenda nga maaso n'okubeera nga amukolako story ezagamba ezitaali ntuufu musajja mukulu ono yeewanya okuba nga byonna Ibrahim Mukasa byayitamu ye yali emabega waabyo namuwaabira bwe twasinkana ku poliisi yankwata ne mune bamuyita ba Idirisu ne balyoka banwanisa okunzijjako essimu mbu bagimenyemu yawo zankubye ebifaananyi kumba amanyi ali mu kweka bujulizi bwa simu abasirikale ne bajja ne babiyingiramu ne bamutaasa bwe batutaasa abanziriza amasimu Ibula ngamba gwe watambala tomutegeera nze wano nze nkulira akazannyo kano ogenda kakasa kye bayita eggwanga Uganda gwe ligenda kutama gojja nakutuuka okunnoonya g'ofukamire byonna nabiwulira Ibula ngamanyi wa kitalo nnyo nagamba ogenda kakasa gwe bamanyi benkozeeko abasinga gwe namugamba Ibula bampita spiritual godfather ntunuulira bulungi oneetegereze byonna byoyogedde mbiwulidde naye Ibula oba olina amaka bw'oba olina omulimo bwonna we weeyagalira ngenda kukufulumyawo ng'emmese bwefuluma mu ttale erikutema oluyiira obugurupu bwamwe bw'aba YouTube kwobeera notandika okumanyiira abantu mazeewo abantu bangi ngenda busaasaanya ng'ensanafu enkubamu omuggobe zisaasaana Ibula ngenda kukubeeza ng'ekikere bwe kyatondebwa okubeera nga tolinaako bw'otudde bampita spiritual godfather tomanyiiranga onkwalulira ntandika okunsikasika nonjuza nonfumitafumita enjala walikoze ebiraano takola ekyo okuleta ku poliisi mbadde nkuyambi n'aseka n'ayogera bingi ne mugamba ojja kufuluma buli wamu ng'emmese bwefuluma ensiko enkumemu oluyiira genda obuuze ba YouTube Ibula yabasiibula genda obuuze ku sipaaka yasiibula genda obuuze ewaabe bamanya nti agenda genda obuuze ku kisaawe Entebbe oba gye yayita yali yakagula kawundo UBK bubuuze oba yagivugamu yadde akabanga kati abantu abasinga balina measures za njawulo ezikombatinga crime against them so buli muntu tyagenda kuyitamu mwogere nga Ibula bye yaŋŋamba banange tulumirirwe bizinesi z'abantu bulaaza okubeera ne media tekikuwa maanyi gakola buli kyolowooza oba buli kyoyagala njagala genda maaso n'okubeera nga mbeebaza nti mwebale kubeera abagoberezi balungi okuva gye twatandikidde okutuuka wano akuuma atakuumira mpeera mbagaliza bisinga mukama abampeera omukisa naye njagala obubalekera obugambo buno bubiri nti mbakubirizanga nnyo waneeno ku mukutu gwa Beyond the Newsroom yagala nnyo muntu munno
yagala nnyo neighbour nga gwe bwe weeyagala. Twagalize bannaffe, naffe tujja sobola okubeera nga tufuna. Tokola muntu yenna kibi oba kikyamu kigenda kuleeta any harm ku bulamu bwe, kubanga naawe toyina authority ku bubwo, kuba Katonda wasalawo okujjawo leero enkya oba togenda kubeerawo. Ekirala mwagale nnyo ensi yammwe, kubanga tolifunayo nsi ndala kuba wazaalibwa oli munnayuganda. Yagala ensi yo, tosobola kukola munno kikyamu ng'oyagala ensi yo. Akuma atakumira mpeera, mubeere bulungi abanywanyi, mweraba.